omwaka guno gwa 2022. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yategeezezza Obuganda ng'asinziira ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka mu Bulange wane Mengo ku nteekateeka zino ezikyuse. Ennaku z'omwezi 13 Aprili Ssaabasajja Kabaka agenda kuweza emyaka 67. Mu nkola eya bulijjo Sande ekulembera amazaalibwa ga Ssaabasajja tubeera n'emisinde mu bunabyalo. Oza mukimanyi nti emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka gy'emisinde egisinga okwettanirwa mu Uganda, ate ndowooza giri ku kifo kya kusatu oba mu Africa, ne mu nsi yonna giri ku mwanjo ddala. Era nga kasa mukimanyi nti emisinde egyo si kudduka buddusi, naye tuba n'omulamwa oguba gulondoolwa nga bwe tujaguza amazaalibwa ga Kabaka. Emikolo gibaawo buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna, era okusinziira ku nteekateeka y'Obwakabaka, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasiima amazaalibwa gakuzibwe wamu n'okudduka emisinde mu bunabyalo egiddukibwa n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobulamu bw'abantu be, nga ku mulundi guno giri wansi w'omulamwa ogw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, era Katikkiro ategeezezza nti gino nagyo gyongezeddwayo. Ow'omu mbuga agambye nti emijoozi gy'emisinde gikyalina ekitongole ekya URA okumaliriza emisoso gyonna egyetaagisa, era emisolo bwe ginaaba giwedde okusasulwa Obuganda bwakwanjulirwa ekiddako. Mu ngeri eyo twandibadde tuddusa olunaku lwajjo mu ntereeza eza bulijjo, tudduka Sande ekulembera amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, naye tekyasobose. Okusooka emijoozi gyakatuuka gyatuuse n'egyakatuuka, era wenjogerera emijoozi mwe tunaddukira girina ab'omusolo bannamukago aba Airtel bali mu kulondoola bya kugisasulira kugifulumya. Katikkiro abadde awerekeddwako minisita w'abavubuka, emizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Henry Kiberusi Kabembe, era asabye Obuganda okulinda eddoboozi ettongole okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ku nteekateeka z'emikolo bwe zinaaba nga zifulumiziddwa. Okubiri omutanda taliiwo tannaba kudda, kale ne tulowooza nti ensi tusaana tugitegeeze, era tujja kudda mu nnaku ntono tubabuulire ddi lwe tunadduka. Tusuubira okudduka mu mwezi ogwokutaano, naye tujja kujja tubabuulire nga n'emijoozi gimaze okuvaayo nga n'omutanda waali. Awo nno tubasaba tutegeeze Obuganda n'ensi yonna, abantu baleme kwebuuza lwaki tetwadduse. Omutanda bw'anadda tujja kubabuulira ddi lwe tunadduka, era tujja kubasaba mukunge nnyo abantu okwettanira emisinde gino, nammwe kennyini mugyetabemu. Mu ngeri y'emu, Kamalabyonna wa Buganda azzeemu n'ategeeza Obuganda ku bugenyi bw'ennaku ebbiri bwe yabaddeko mu bugabe bwa Ankole, n'agamba nti buno bwabadde bwakwongera kugatta Luganda ssaako n'okulambula abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangalira mu bitundu bino, era ategeezezza nti yalese abasibiridde entanda eya buli omu okuwa ekitiibwa obuwangwa bw'abantu abalala, okwettanira okulima ssaako n'okulunda okusobola okulwanyisa obwavu mu bantu. Naye Buganda ne bannyaniriza mu ngeri nange yaneewuunyisizza, n'enkubiriza abantu banyweze obumu. Abaganda bali mu Ankole bakkaliddeyo bulungi, toyinza kuwulira Muganda gwe bakijjanya ali mu Ankole, bonna bali bakkaliddeyo bulungi. Nendowooza nti ekyo kirungi, era n'enkubiriza bannayuganda abantu abamawanga gababeera mu bitundu eby'enjawulo bakkalire bulungi. Bw'ogenda e Bugisu Abaganda bangi, bw'ogenda mu Arua Abaganda bangi mu kibuga, ekigeze Abaganda bangi, naye n'amawanga amalala mangi nnyo mu Buganda, era tuwogerwako nti twaniriza abagenyi. Omwoyo ogwo gwe nabadde njogerako nti tugugaziye ng'eggwanga, tulekeraawo ebintu ebyo by'okwogera amawanga bitumalira ebiseera. Kuba bwe ngenda n'ensenga e Bugisu ne bampayo ekibanja ne nnima emmere yange ne njirya bulungi ne njiga Olugisu ne mbeera n'abantu mbayigiriza obuwangwa bwaffe, nabo ne ntegeera obwabwe ne tusinganamu ekitiibwa. Mark Jackson Kasule, BBS Telefayina, Gambuuze.